Gyako Akawuuwo twandi mukomodde bw'abandi yali musale olw'okuba musiraamu. Ababaka ba Paalamenti abakiikirira abavubuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bavuddeyo ne basaba Paalamenti eteekebwa akakiiko akanoonyereza ku minisitule y'ekikula ky'abantu ku nsimbi ezisoloozebwa ku bannayuganda abagenda mu nsi za Buwarabu okukuba ekyeyo. Eteekebwa akakiiko akagenda okunoonyereza ku nsonga z'ensimbi. Ministry ya Gender bwe yali liftinga ban ey'okutwala abaana baffe Saudi Arabia yateekako fund bagiyita monitoring fund. Eno fund basaba buli munnayuganda agenda ebweru $7. Zino esente zandibadde z'abannayuganda baffe abagenda nga banoonya emirimu naye okusanga zino esente zigenda ku akawunti y'omuntu kubanga bwe baliftinga ban baapointinga omusajja bamuyita Yasin Abdulaziz. Zino esente zigenda ku akawunti ye. Bano nga bakulembeddwamu omubaka mwine empaka bagamba buli munnayuganda abagenda okukola aggyibwako ssente ezo eziwera $7 kyokka ng'ate ensimbi zino tezikozeseddwa bulungi mulimu gwazo. Bw'olaba companies 108 ze tulina mu Uganda saawa zino buli kampani bwetwala abaana 50 ebweru kitegeeza buli mwaka zino ensimbi zibeera mu biliyoni 30. Zino esente tulina statement wano eraga nti zigenda direct ku akaunti ya Yasin. Twagala Yasin ajja tunyonyola omuntu akolera government, omuntu gwe twawa omulimu mu government mu embassy ya Saudi Arabia okulabira abannayuganda baffe. Lwaki zino esente azikozesa bubi? Kubanga tulaba agula zi perfume, agula ngatto n'ebirala mu sente zino n'ezi chocolate n'ebirala. Bagamba beetaaga ensonga eno enoonyerezebweko okuviira ddala ku minisitule y'ekikula ky'abantu okutuukira ddala ku embassy e Saudi Arabia. Baziteekawo lwa kuyamba kulaba nti balaba embeera ki abakozi oba batutte gye balimu. Naye juzi twalabye abaana abawala 7 n'omusobi nga bali stranded mugundi ku embassy ya Abu Dhabi nga ne monitoring fund eno teyambye kufaayo ndi oba etegeere embeera abaana gye balimo oba eyambe kujjayo abaana bakomewa ne Uganda tewali. Awo tuzuude n'okuzuula nti ministry eno ebadde teyagala eteeka ebeerewo erifuga engeri ki y'okufulumyamu abakozi bano ebweru. Sente zino $7 zimanyiddwa nga ezaateekebwawo okulondoola embeera z'abaana abagenda okukola awamu n'emisaala naye ate ne zifundikira nga zikola ku bizibu birala. The money is meant for monitoring. But how comes the money goes to buy duty-free goods from the same amount? Duty-free. They are all here. Duty-free. And he sends them shoes. You can imagine buying shoes, buying suits, buying chocolates. Yet people are suffering in those countries. Like they're stranded. And you are buying shoes. You are buying shoes. And you are using a visa card. And that's what we are saying as members of parliament. We are, these days I told you common sense is no longer common. It's very rare. But we are saying, since we still have common sense, we are not going to keep quiet. Neyongera kujivumirira era minister mwenyini oyo minister omukisa kumukutte ndi tali musajja naye twandi musaze empalu olw'okuba engeri gyayisizaamu abaana era ali ku kikolimo kyenyini ekiwedde emirimu. Basabye abakulu abali ministry eno banoonyerezebweko okuli ne ssaabawandiisi okulaba ng'ensimbi zino wa naddala gye ziraga. Kubanga bw'ofuna budget eno omusajja asinga ne embassy yaffe budget. Kubanga bw'oba ofuna miliyoni 600 mu myezi 6 oba osinga embassy yaffe budget. Kati twebuuza zino esente bazikozesa ki? Tuyinayo zi ambulance e Saudi Arabia, tuyinayo rescue homes e Saudi Arabia. Zino esente zandibadde zituyamba ekizibu kye tuyina ky'abaana baffe okubonaabona. So ffe ng'ababaka tuvuddeyo nga tukola omulimu gwaffe gw'oversight twagala batunyonyole. Ndi Barbara Nabukenya ne Shafiru Mwesigye ku lwa ABS Television. We condemn this type of act. This is robbing Ugandans. This is real robbing. This type of robbing should not be allowed in this country because I'm wondering, some of them are called Christians, they are called whatever name, and they go to church, they go and pray.